ffe tuli bannayuganda abaagala Uganda yaffe twasalawo tujambale tulage ensi zonna nti Uganda is the pearl of Africa. The pearl Africa, Uganda yekyasinze okubeera n'ebyobulamuzi ebikyasinze okubeera eby'omulembe, ensolo, ensozi, enjazi, emigga, emyala, kiki kye tutalina bannange. Mwebale kwagala tourism, tupromotinga ennyo local tourism, twagale bannansi okumanya ebyobulamuzi bye balina. Olwaleero twandibadde nga hoyima yonna eri wano tuli mu kutuukuza lunaku lwa World Tourism Day, era twebaza nnyo meeya, twebaza nnyo minisitule ya tourism okubeera nga olunaku olwaleero tourism emukuliza wano. Twebaza nnyo minisitule okubeera nga etadde ssente nnyingi nnyo n'okukwata ebifaananyi ne videos tuzirage bannayuganda. Era buli kaseera ngamba minisita titwagala tourism tublokolizing, abantu batandika okumumanya, abantu bali mu kikuubo eyo batandika okutwala abaana mu zoo, batandika okubaleeta balimye ensozi. Ffenna tukkiriza nti tuli bannayuganda era mwenna abalipresentingidde eggwanga lino mwebale nnyo. Tukyali wano tugenda kikuba paka ku makya, twazana ba influencer bonna abazinyi b'amazina ngendo zina ekiro bannange. You guys watch out. Mukama Katonda ayinza byonna tusaba ayongera okutukuuma nga bwe tuwazze tusaba Mukama atukuma akakuba kabadde k'amaanyi kabadde ka mukisa.